Abakungu okuva mu bitongole ebyenjawulo ku Ssazi Ministry wano mu ggwanga bakyagenda mu maaso n'okwanja ebyo ebituukiddwako gavumenti ya NRM ekulemberwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni nga bino bye byassibwa mu manifesito y'omwaka 2021 era nga bano bagamba nti ebisinga bituukiddwako ng'ate n'ebirala bakyagenda mu maaso n'okubikolako. Leero Minisitule y'ebyokwerinda eyanjudde ebyo byetuuseeko mu myaka gino ebiri Pulezidenti Museveni gy'amaze ng'afuga mu kisanja kino nga bino byanjuddwa Major General Leopard Chanda nga ye mukwanaganya w'abakozi mu ggye ly'eggwanga erya Uganda People's Defence Force. The shooting incidents, again, that is by use of guns, which is not right. Major General Chanda ategeezezza nti basobodde okuzimba amakolero omukolerwa ebikozesebwa mu kwerinda okuli n'emmotoka ezitayitamu masasi so nga ne mu nkulaakulana y'abantu eggye lyenyigidde mu butereevu naddala mu nteekateeka ey'okuggya bannayuganda mu bwavu. Agamba nti bataddewo ebitongole ebyenjawulo ebyongera ku byokwerinda nga bazimbye amasomero, amalwaliro nga beenyigidde ne mu mirimu egy'enjawulo omuli ebyobulimi, okuzimba amayumba wamu n'ebirala. Schools, we do have schools. The schools are there and they are under the chieftaincy of education, sports, and they are run. They are run, we have headmasters that are military officers, so we still have the schools. Standard is wherever we go, we treat the wananchi. In fact, the wananchi seem to take priority over the soldiers. They come, when you go to Bombo, they come from as far as Nakaseke, Luero, there are other government hospitals there, but they come to our hospital and we treat them. So it will not be different with the National Military Referral Hospital. Birala bye bakoze bafubye okukuuma empisa mu bannamagye nga y'ensonga lwaki balina ne kkooti ey'amagye eyeetongodde okusobola okukangavvula abo bonna ababa beenyigidde mu bumenyi bw'amateeka nga n'abaana ba bannamagye bafubye okubayigiriza empisa. Also have a court martial appeals court. So when the individual is not happy with what has been, with the sentence that has been passed on him, he has also the opportunity to appeal. So all the structures are in place. I don't think you are aware of that. Ayogedde ku ttemu ery'emmundu erikyase ennyo mu ggwanga lino n'ategeeza nti kino tekiri ku bannamagye wabula ababikola baalubatu ate nga bakikola ng'abantu era nga baba bakwatiddwa bavunaanibwa ng'amateeka bwe galagira. Misuse of guns, again, those are individual acts. Those are individual acts. We deal with them. Ye Minisita omubeezi ow'ebyokwerinda Oboth agamba nti bannamagye mu ggye lya Updf tebalina bantu be batulugunya wadde okuwamba abantu nga bwe bizze biwungeesebwa. Ono agamba nti bali mu kaweefube wa kulaba ng'abaana ba bannamagye babaweerera okuviira ddala mu primary okutuukira ddala ku mutendera gwa university ku bwereere. The answer is yes, but there is no military university yet built for the soldiers. We've had a presidential directive on this matter, and as a ministry, we are going to process to make sure that all uniformed people, their children, access education from lower level to the highest level. Ku kyabo ababadde banenya General Muhoozi Kainerugaba okwetaba mu byobufuzi by'eggwanga lino butereevu ate nga munnamagye atannaganyuka, bano bategeezezza nti General Muhoozi muwabuzi wa President ku nsonga z'ebyokwerinda nga y'ensonga lwaki atera okubeera mu byobufuzi. As a presidential advisor, special presidential advisor on special operations.